notification kizibu nnyo omuntu okutegeera nti omuntu azze kati gwe kyolina okukola genda wali akagambo share sindikira kubanga oyina olukusanga kusindikira abantu 10 either ku WhatsApp oba ku Messenger omusindikire omugambe nti omukulu azze yajja twala obudde ajja akole ki alabe subaba otasharinga information kyetegena tambula so mbasaamu enna buli musharinga munno omuwa information era asobola okujja tuyongere maaso ng'ate buli omu bw'ategeeza munne nti nze bwe mala babuuzaako mwenna bannayuganda njala sooka muntagingire omwami gwe bayita Moses Balyeku owa Jinja West nanyini Baba TV njala bale ku video eno Moses Balyeku MP wa Jinja East muna NRM nanyini Baba TV njala bale ku video eno njala muntagingire Charles Peter Mayiga Salonga mulenja bale ku video eno njala muntagingire Yoseti bahabro tabasere mutano wakale nsiyale tamzidi njala bale ku video eno njagala abakulembeze ba national platform bona babere ku video eno mbeta ko ne ba MP bonna njala ba foot soldier bona mbera ku video eno njagala buli muntu yenna abere ku video ne Catholic Church njisabere ku video eno brother Diodat Ariganyira former HMwa Smack nawe njala bere ku video eno kubajjukira wiche wedde na kugamba ku Tuesday nkoma ona Yesu asobola kudda olweso manali nkyagobera program ngo betambula so Diodat Ariganyira oba mulirani wa muwandiisi abere ku video n'abantu n'abakulembeze bonna n'abazadde abayina abana ku Smack nanjala mbere ku video eno mpozi njira mutagingire omukulu go bayita Kauka Andrew ono akola mu anti-corruption unity ndowooza Air State House Kauka Andrew ono njala mutagingire ye mwami oyo njala mutagingire omwami Kauka Andrew akola mu anti-corruption unity already yeke nyini ali corrupt njala mutagingire omwami bamuyita Kauka Andrew legal advisor akolanga legal advisor mu anti-corruption unity ndowooza Air State House njala abere ku video eno sagala ibuze ngafukana aba yono wano ngaline batika turebe njala bere ku video eno nebo tunune yeita Andrew Kauka wewunya omanyiba nabasajja batwala amanya gaffe botuna batika turebe ne Kauka Andrew enjawulo ziro kati Kauka Andrew ono yeita lawyer of course lawyer naye nina wane information njero muwa ngana bugisimu fungize ya yono wano Kauka Andrew njala bere ku video eno lwalero nina information jinjera muwa na bugisimu fungize akola mu anti-corruption unity eya State House yo Kauka Andrew njala bere ku video eno lwalero kale bucho sagala baro isanyo njala tandika video ya lero ngantandika nga buli job mbatandise alright njala tandika nakalozo kalero akalozo kalero kano njala kagende eri mu Uganda yenna obo wagira enchuka oba to wagira enchuka kubanga nze byange mbyogera kati ngomusaza gule siya netingera kulira ko bantu bange kati gubye mbanjogedde oluwaddembe okubitwala obobberekawo sikukaka ekyokubiri nabagamba video mbanze kola zeetaaga abantu abalina obwongo nga basobola okulowooza n'okukola kyemba mbagambye gwobongo bonga butototegera kuwuliza video za kwato tojja zisobola olwenso kuba oyina 0.5 GB RAM video zange tojja zisobola ziveeko nze nkola video nga zitandikira mu 5 GB RAM okudda waggulu kyovola abantu abamu bera ku TV ku radio station mutandika okwogera amatanka nga mutegeera byenjogera kuba temujja bitegera n'olwenso mbajala nnyo abantu abategera video n'ebyenjogera bagaba bitegere bulungi nnyo kale nga butunjera tandika n'akalozo kaliro kagenda buli eri mu Uganda yenna gy'oli nga okolerera kuyitamu oba kufuna oba kweyongerako kana akalozo jala kagende gy'oli era njagala buli muntu yenna okawulirize bulungi nnyo saagala kakuyite ku nviiri nga birowoozo njagala kakutule mu mutima okawulirize bulungi nnyo ekisooka ffenna mu nsi buno tukeera ku makya ne tuzaalibwa betumala okuzaalibwa ne batusomesa ne tukula ne tuva mu maka g'abazadde baffe ne twetongola mu kwetongola muno naffe tukola family zaffe ne family zaffe zino olw'okuba nti regime eriwo esse generation okuva ku bazajjajjaffe neta generation okuva ku bataba bakiraffe esse generation naffe kennyini tuttira generation kati ffe abasobodde okwogera tuvaayo twogere ku nsonga zino tuleme kutuulira generation z'abaana baffe ne bazzukulu baffe olw'ensonga gye tukoma okutuula kiba kitegeeza tulina bangi nnyo betufiiriza omukisa okuba nti bagenda kufuna balina okufuna singa tutirika kati kino njala kidde kyemuli akalowoozo kalero njagala kubeera buli muntu ng'akawulira nga mukakka mu bulungi nnyo mu birowoozo oli mu diaspora okola nsimbi oli waka okola ensimbi naye ndowooza kino kigenda nnyo ku bantu abali mu diaspora nammwe abalina ensimbi e Kampala nga mwesulebwa naggamba okutuma kw'abafukira ekizibu nga temusobola kwetuukira
njala okozesa obwongo bwo ng'ogenda okuliza akalowoozo kano bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga ffenna tunyumirwa nnyo okuba nti buli muntu abangawo ekisuuki oba amaka. Naye ng'amaka gano togenda gabanga mu bbanga oba mu lutobazi, ogabanga ku poloti ya ttaka oba ku ttaka n'ozimbako amakaago ng'era okozesezza ensimbi. Oyinza okuzimbako ng'ettaka wasikira sikire, baakuwappe oba gwe kennyini okutte mu ndyanga n'ojja buma ne weegulira ettaka. Naye ekisinga okuluma abantu bangi baguze amataka mangi nnyo ne bakomekkereza nga baguze byanswa sinakindi n'atandika okkabatwaha ng'entulege naye ng'ate yalina obudde obwebuuza. Gwe muntu ali eyo mu Uganda oba muwala wa mulenzi ali mu diaspora, omukyala bw'omwami oba kojja ssenga ali mu diaspora naawe ali ewaka, wali otuddeko obudde n'okola kye tuyita okunoonyereza obuvu n'obudde bw'ettaka oba poloti gy'ogenda oggula nga tonnakwata buma bw'obujja mu ndyanga oba mu kittavvu kyo olyoka ogula poloti. Wali okozeko okunoonyereza n'omanya nti poloti gye nguze oba gye ngenda oggula gye bandabidde ebyafaayo byayo bisoma ABCD. Kale nno kutyo nga tonnakwata ssente zo ziteeka wantu, nkusaba owulirize akalowoozo ka leero. Muganda wange mwannyinaze uliriza bulungi nnyo. Mu Uganda kati essaawa zino olw'okuba ntwajjira batamanya ŋŋamba abajja okutwala ensi yaffe, buli kimu basobola okukikola nga bakozesa amateeka ag'ekiyaaye n'okukozesa poliisi n'ebintu ebirala. N'aba LC1 be tuyita bassentebe b'ebyalo nabo batufuukira ekizibu okulya nkuzibwa n'okwabasukka, buli kimu basobola okukirya. Ssentebe w'ekyalo asobola okulyamu olukwe nga nina bwe gisimufungize nga tanagwe yeebuuzizaako. Muganda asobola okulyamu obujjo nga tanagwe yeebuuzizaako. Looya gwe bayita looya naye asobola okulyamu olukwe nga tanagwe yeebuuzizaako. Naye tetugenda kwewala bantu bano, tulina okubabeerako. Naye obabeerako otya okufuna ekintu ekituufu? Wuliriza nnyo. Taata okedde ku makya ogenza okoza ensimbi, bakubulidde poloti weeri oba ettaka oyagala ddigula, naye nga tonnakwata nsimbi kugula ttaka eryo. Wuliriza nnyo. Poloti gy'oguze oba ettaka ly'oguze oba ekibanja, tulinako kye tuyita history ebyafaayo by'ettaka eryo. Gwe tolowooza nti ettaka lye bakulagiridde oggula gw'osoosa oddigula, nedda. Oba owasoosa okuga nti alitunda linannyini lyo, nodda. Omuntu akuga nti atunda ettaka oba atunda poloti si abasoose okubeera nennyini. Waaliyo abantu abaali babaddeko nga baguze ettaka lyo poloti eyo ne bajja nga bagikyusa bagitunda. Kye tuyita history kwe kuddira omuntu agenda nti atunda ettaka oba ogenda gula ttaka n'obuuza alitunda amannya ge yaani, ettaka lirye, n'obuuza chairman w'ekyalo nti ettaka lye bandagiridde ssebe ettaka lino tuufunye lyoyoono nti ye. Kati ffenna abasinga obungi ebyo tubikola. Nejjukira amataka mu Uganda mulimu ga mirundi ebiri, ga mirundi esatu. Waliwo ettaka eryaffe ery'Obwakabaka bwa Buganda, eryo ddyo nayo lirina ebizibu byalyo. Tulina ettaka ery'ekibanja nayo lirina ebizibu byalyo. Tulina ettaka ery'ekyapa, ge mataka ga mirundi esatu. Waliwo n'amalala agali mu kategorizi ez'enjawulo. Naye njala kugamba ettaka ly'Obwakabaka lyo lya njawulo kokko ku mataka amalala. Ne kati ettaka ly'enjagala okwogerako ly'ettaka ly'ekibanja n'ettaka ly'ekyapa. Wano bw'obanga ogenda gula ploti yonna gy'ogenda ogula, sooka obuuze ettaka ly'engula liriko ekyapa. Bwe bagamba nti kuliko ekyapa, bagambe nga sinnasasula nti ye njagala kusooka kumanya ettaka eryo ettuufu ettaka liri mannya gaani. Bw'obanga oyagala kutegeera ettaka lino, bagambe nti nze njagala musooke mumpe ku ploti namba. Ploti namba yebeera nga nnini namba y'oggwa omuntu. Kati ploti namba bw'ogikwata n'ogiwa muganda oba taata oba kojjawo n'agenda mu landizi ne bateeka ploti namba eyo ne bamutegeeza nti ploti namba eno erimanyi ettaka lino weeriri liri mu kitundu gundi lyenkana bwe riti, naye nnyini ettaka lino ye gundi n'omanya nti oyakuwadde ploti namba ekyapa kiri mannya ge era yenna nnyini ettaka eryo. Kati awo ojja kuba otegedde obutuufu. Toteeka ssente nga tomaze genda kukola saaki mu landizi ng'ogula kyapa, nedda. Kati bw'omala otegeera nti amanya agali mu landizi geego akuguza yenna nnyinigo n'ekyapa oba kisome weekiri n'obunene bw'ettaka lye basome ku weriri, then tulina kye tuyita transfer o akuguzizza ettaka. Akuguzizza ettaka alina okukolera transfer forms n'azikuwa nga yejjako obuyinza abuddiza ggwe era n'akusayiningira. Kati gwe bw'okwata ekyapa kino ky'otwala mu landizi n'okyusa kive mu mannya go lyakuguzizza kidde mu mannya go. Eyo process esooka eyo ng'ewedde. Ekyokubiri, before nga tebalinakola process eyo, tusooka kuwa chairman LC1. Chairman LC1 n'omubuuza n'agamba nti ettaka eryo lya mwami gundi, naye chairman bw'abeera genuine nga mutuufu ajja kuga nti ettaka lino kwaliko omuntu gundi ne gundi yaligula n'aliguza gundi. Kati before nga tonnasasula ttaka eryo nga tunakola agreement, waliwo kye tuyita history w'ettaka eryo. Kati olina osooka omunoonya. Abantu abasinga obungi bakulagira ploti n'ogigula, naye nga gw'ogiguzeeko naye alina gwe yagigulako. Kati omuntu oyo akuguza
ayina okusooka okuleeta endagaano enkadde kwe yagulira n'agigatta ku ndagaano empya. Oba naye endagaano ku baamuguliza naye yasooka omuguza naye alina okubeera n'endagaano ezo ekijja kiraga nti ettaka liribadde n'emitindo abantu bajja balikyusa emikolo gyabwe mu ndagaano okutuuka ku gwe woogulidde. Kati tata mama togezanga n'okwata ssente zo n'ogula poloti oba n'ogula ekibanja nga tekuli ndagaano yo yakuguza ye kwe yagulira. Kubanga ekiseera kijja kujja nti bw'okusasula ssente zo nga tobuuzizza buvo na budde bwa ttaka eryo ejja kuvayo omuntu ng'alina endagaano eyogera kyekimu ku ttaka eryo ly'oliko naye ng'ate endagaano eyo esoma nti yamabegakokko okusinziira gwe wagulidde. Kitegeeza nti oli bw'anajja n'akireyininga ajja kuba alina nnyina ettaka omutuufu kubanga yakusookawo. Kubanga lukaasangwawo ne kaawo kadda. Kati gw'ogwa luddawo kati nga tebannakufera sooka onoonyereze obuvo n'obuddo bw'ettaka eryo olyoka oteekayo ssente zo. Noonyereza ku byafa by'ettaka eryo olyoka oteekayo ssente zo. Toteekayo buteesi ssente kubanga endagaano eyo akuguza naye ayina eyamuguza. Kati before nga tondasasula balina sooka kuleetera ndagaano eyo ey'omuntu eyaguza oyo akuguza n'ozigatta wamu n'oba ng'olina endagaano bbiri. Kati kiba kitegeeza wanajja omuntu omulala ng'alina endagaano ey'okusatu kijja babeera kizibu nnyo okudifitinga zino endagaano ebbiri kubanga chairman abamanyi bulungi. Mukitegedde bulungi nnyo. Njagadde muna bali mu diaspora abagula amataka mukitegere bulungi nnyo nti before nga tonnagula ttaka sooka okole kye tuyita back trace oba history w'ettaka ly'ogula togula buguzi kuteekayo ssente zo nga tomaze kunoonyereza. Mukitegedde bulungi nnyo. Ekyo nkifundikidde akaloozo kaaliro kati njalagera ku KIGULA LUJJI. Alright. Mu KIGULA LUJJI kya leero nno nakyo kigenda kubeera kyanjawuloko era njagala buli muntu yenna akiwulirize bulungi nnyo. EKIGULA LUJJI kya leero kikwata ku ggwe kikwata ku buli muntu yenna mu nsi gy'ali naddala ffe bannayuganda. Era buli omu mu nsi azaalibwa ng'alina ebiruubirirwa n'ebigendererwa naye ekisinga mu kyo buli muntu alina omukisa gwe ate buli muntu Katonda alina bwe yamutonda. Bw'ogoberera ebintu ebyo ojja kumanya w'oli naki ky'oteekeddwa okuba era ojja kufa nnyo kubikwatako okusinga okufa ku bitakukwatako. Ekyo nakyo njagala mukitegere nga ntandika EKIGULA LUJJI kya leero. Mu bulamu tukolerera ebintu bingi nnyo era n'otuuka w'otuuka n'ofuna by'ofuna n'omanyika n'oba ng'olina buli kimu. Naye mu mutendera gw'oyisemu okutuuka w'oyita oyise mu buwonvu n'obugga n'ebisiriko okutuuka w'otuuse era gw'okimanyidde mu mutima gwo teri akimanyi. Naye mu mitendera egyo mw'oyise mulimu ebintu bingi nnyo by'oyiseemu. Bw'obiyitamu si buli muntu akulabye nti olina w'otuuse agenda kukusanyukira. Muno mwe muli abooluganda abako n'ab'emikwano na buli omu. Kati gwe atuuse ku kintu ekyo olina okuba omwegendereza ennyo abantu ab'ekikula nga kino be tuyita ba haters without reason. Nkiddamu, there are some people who can hate you without a reason. Ng'oli akuwalana naye nga talina nsonga lwaki akuwalana. Ngenda bwako ekyokulabirako. Bino biri mu bizinesi, biri mu kereziya, biri mu mizikiti, biri mu bulamu bwa bulijjo, biri mu buli kimu ebiri. Naye gwe gwe kituuseeko osobola kimanaginga otya? That's the question and this is the answer. And I can give you the right example right now. Social media mujira bwetambula, TV station zona bwekambula bwezitambula. Ndi mwennyamivu nnyo okutuuka ku serigamba nti omulogo yenna yaloga bannayuganda embuga akyaziwanise waggulu ate ng'ali ku muti atulingizaako n'otulingizaako tutya. Munnange nazzikuno twalowoozanga nti abantu abasomyeko munnaye babategera otusinga. Ne tugenza okkizuula ng'ate abantu abasomye ennyo baire batuuka ne bawutta nga bamanyi kimu kya kusoma bitabo naye ng'amagezi aga bulijjo bagasuula. Nkiramu omuntu bw'asoma ennyo ate atuuka ekiseera n'awutta n'aloozinga common sense. Kale ate ffe abatasomyeko ntuma tulina common sense ne tugattako ne exposure. Kati gwe omuntu alina common sense ne exposure oba osinga omuntu aga nti yasoma nnyo kitegeeza ng'olina okugatta common sense ne exposure n'olyoka ofuna kye tuyita dignity ey'abantu n'ey'obuntu.
naye omuntu bw'alaakinga dignity ne exposure ate naye abeera mubi nnyo. Kati omuntu akuwalana nga tolina kye wali omukoze abo bangi mu nsi ng'ajja okuvuma kuva ku Monday mpaka ku Friday ne ku Friday ayongereko naye ng'ojja musanga omubuuze owaaye kiki ekikuvumisa nga tasobola kuwa ansa nga ne bw'oyise ayagala wakumunyira ziizi sina kindi ayinza okufuuwawo perfume ng'asobola n'okutunda ndawo yagenda akuloge ng'asobola n'okutunda amaka ge agenda akuloge olw'okuba nti oli successful somewhere somehow. Kati abantu nga mu Uganda bangi nnyo naye ogenda bamanaginga otya. Tulina options zibeera bbiri. Ekizibu kye tulina tebanagana basinga obungi tulina kye tuyita tulina obuzibu bwe tugaa nti atakulekera nawe tomulekera. No, ebiseera ebisinga nti omuntu bw'akulengezza ennyo to the extent eyagala kukumanyiira tomulumba omulekanga waali n'abeerawo. Njala bwako ekyokulabirako. Ekintu ekyo Museveni yakisingamu experience. Yamanya nti omuntu ono ansinga naye mudamejinze nti omuteeka wansi. Kati ye kyakola ng'akwata ssente ng'aziwa buli kikennembi ng'aziwa buli kimemmemeku ng'aziwa buli kasodde konna nga kajja ku media nga kalyoka kakuvumira omuntu naye nga kakavuma tamumanyi namumanya. Ekyokulabirako njala bamenyera amanya gana asatu naye njagala omusango mbuuze lwaki ovuma gundi era oyina nsonga lwaki omuvuma tagenda kukunyonyera lwaki amuvuma. Ekisooka alina hate eri omuntu oyo olw'ensonga nti omuntu gwa hatinga alaba nti ye okifo ekyo omuntu oyo waali ye yandibaddewo n'ensooka weebuuze lwaki taliiwo. Katugambe right nengera kuba ekyokulabirako. Abantu bangi nnyo mu Uganda abali beefuula nti ba intellectuals era ba politicians abawaggulu nga bategeera balina zi PhD balina zi masters. Naye omukulembeze yalonda Kyagulanyi Ssentamu gye yava ne Katonda teyamanyayo n'atuuka waali n'abayitako. Kati mu kubayitako n'amuwa favor kati n'asooka n'aleka ne byali akola byonna n'agamba kansooka nnwanirira eggwanga. Kati eriyo abaali bayita ba political analyst mu Uganda, eriyo abaali bayita ba politicians mu Uganda, eriyo abaali bayita ba historians mu Uganda nga balowooza bamanyi nnyo okusinga omuntu omulala yina mu Uganda. Muno muli ba TV presenters, ba radio presenters, mulina abantu awala. Nga right now Kyagulanyi mulaba nga threat. Era bamulaba nti balina mukubo mujjawo. Eriyo ne batasasula nga ku makyakera kuvuma Kyagulanyi bamusasula ninga gwe mulimu gwe kubanga amuhating olwekyo kiyafuuka. Eriyo omuntu nga yagala kulaba nga muli kulayini yembwe muti bwabanga mwavu nawe ina kubeera mwavu. Bwabanga musiru nawe ina kubeera musiru. Bwabanga talina wasula nga nawe ina kuba nga tolina wosula. Bwabanga mutamivu nawe ina kubeera mutamivu nga ye. Bwobanga tewafumbirwa nga nawe olinda kiyombekedde nti nawe olina kubeera nakiwombekedde. Bwobanga oli ssemwandu nawe olina okubeera ssemwandu. Kati such people tulivinga nabo mu bulamu bwaffe. Kati bwakulaba ng'ovudde mu kiraasi ye gy'akwagala obeeremu oyo ye mulaba asinga mu bulamu bwo era omwewalanga nnyo. Njagala kusaba abaana bonna aba national platform n'abantu bali mu struggle ne bannayuganda bonna abantu nga basajja mivule temuddamu muwa platform. Naturally basajja mivule talina common sense. Emyaka gy'alimu abaana beetasuubira nti bayinza otuuka batuuseewo nti bamusinze talina kyalina. Kati tosobola mulaba nti asobola okwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ku myaka gy'alina, exposure gy'alina n'obumanyirivu bw'alina kati n'okwagala abantu kuba mwagala alaba kyamusukkako entegera ye. Kati bwagattako obusiru obumbatuutu obutategera nenge n'enkwezenge alina kkeerenga ku TV ne ku radio kumba Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mubuuze ssebo mukulu nga tonnavuma Kyagulanyi sooka otubuulira okola mulimu ki tajja gukubuulira. Ojja mubuuza osula watagenda gukubuulira naye ojja mubuuza kiki ekivuma Kyagulanyi Ssentamu nga takimanyi kubanga oyo ye alina kiri kye bayita hate nga akuhatinga oba takwagala ninga talina nsonga lwaki takwagala nga newobanga oyise wantu asobola ofuira perfume ng'akola nti owunya. So kati basajja mivule ali mu kategule temuwa budde muleke. Ensonga enkulu eri bweti basajja mivule oyo mu myaka gye balina okukoleramu bamesinga up n'obulamu. Kati balina system gye balimu ebatawaanya nti abaana abaali abato babayitako. Tosuubira nti Kyagulanyi alina mansion, Kyagulanyi alina beach, Kyagulanyi alina business na buli kimu. Omusajja atalina wadde akamotoka, atalina adde poloti, atalina adde nyumba ng'atabadde ng'amanyiddwa mu Uganda nti asobola okuba nga amwagala. Oyo mutadde muteeka waali temuwa budde muleke. Tugenze ku mukulu gwe bayita Frank Gashumba, the same person with the same category.
bayina ekintu kyekimu bo baali balooza nti bwe bafuuka nti TV zebamanyi radio station bajja kujja kwogera ennyo n'ekiseera kigenza otuuka ng'ensi bategedde nti ate bano okutegera kwabwe kwali kwa Mungu naye temuwa budde muleke kubanga kyalina okukola era ajja kuvuma akoowe oyo tumutaddeawo tugenze ku senior era senior tamale mirundi naye bw'atyo bwali nina kategoriza abantu zinjalo baga nti omuntu asobola okuhetinga naye nga talina nsonga lwaki akuhetinga ng'ali agala mbeere mu kirasi yemu so kati abantu abamu right now ojja mubuuza oyina ensonga ey'obusimba gy'owa omuvuma Kyagulanyi tagirina yawo just muvume nono mvubuka ono mutabani wa Tamere Murundi ono junior akenda kumacha na avuma Kyagulanyi njya mubuuza Kyagulanyi gw'ovuma temuli myaka gyegimu byalina tobirina toyina mulimu toyina kyakola naye okera kubanga state bakozesa okuvunza ekyo Museveni akyagala nnyo okuvunza bavunze omuntu nabadde amwine mwaka mwagala amukyawe naye ng'ojja mubuuza kiki ekimuvundisa nga tajja kukikubuulira kati ze kategoriza abantu zitwogerako here comes nganzo omuntu mbadde ku social media now it's approaching for 5 years now nkoze buli kimu nkikoze era tisinda kimmanji buli kimu kibatereddewo nebira tebinnatuukawo but omuntu ayinza okubeera obsessed nawe okubanga atakwagala ondere basis ng'akola post yakuvuma akuwalana naye ng'ogenda mubuuza kiki ompalanira kinga tasobola kuwa answer lwaki akuvuma lwaki akuwala nabo nabo gyebali kati such people bobeera mu society nabo manya engeri gy'ogenda obamanaginga mu one ignore and delete kyekisooka ignore and delete gwekola kigenda mu maaso ate bw'oba obira bwe bakola bifunemu ky'obitegeeramu nti ono entegera ye yeenu bw'onootegera entegera y'omuntu kijja kutegeeza nti newe mba musaazi manyawo wendaga ng'obudde bukyali kiringa bw'onolanga enkube wanisa amatanga omanya either bwe basiri mu kweggama nina kudduka enkuba ereme kuntobya life bw'olina ogiyitwa nti omuntu bw'obanga takwagala olina okumuwalamu obudde bukyali kyekigenda mu maaso kale ku social media nakyo mukira bulungi nnyo katwala omuntu nga ye akuwalana okuva ku Monday paka ku Friday oba omuliko oba tomuliiko nga yajja kuwalana ne bwalota buloosi nti gundi wuuno era akuwalana ne bw'okola live ng'akuwa ne bw'oyambala nga ne bw'okola post yakwana ne bw'asanga ekintu nga kiri ekyogera ku gwe naye akizimbulukusa such people they bali mbulamu so togenda competinga nabo obaleka n'endowooza ne bagibeerako naye time etuuka ye kennyini n'amanya nti kintu kyenkolako nga si kikyangu n'alyoka akuva mu kitegere bulungi so system mugimanyi ignore and delete. Don't force yourself to be loved by people. No. Don't force yourself on people. Know your level and know those who loves you. Si buli muntu agenda kwagala. Genda n'abakwagala ate tegeera bakwagala. Atakwagala muleka abeereyo. Kubanga ye gwe mulimu gwe ky'olina okukola teeka mu maanyi mu ekyo kintu ky'okola kati jajja kubalukanga mwafirumu. Kubanga jjukira nti yaba ayagala obere wansi gwogenda mu maaso ng'ogenda mu maaso kijja kuvaamu ng'abaluka kuba ne zaanakozesa ogenda okuloga zigenda muggwako kati gwe okudifeatinga omulogo investinga mu capital oteekemu amaanyi oteekemu creativity oyongeremu subu mu kyokola ajja kwabika bwabisi kubanga eddagala ly'omulogo kugenda mu maaso ne kasita naawe ogamba nti ngenda kukola revenge eri omulogo oba owedde you can't compete with the devil. Gwe devil bwe kulumba wekwase Katonda kubanga yenna nyiri yonna the moment ogamba nti ogenda kulwana ne devil bo ofudde so kyolina okukola gwe kola bitukutwala maaso beera creative nnyo kola buli kyolina okukola nga lwa Kyagulanyi Ssentamu bwakola kuba buli kimu akiraba awo ojja kgenda maaso awo nvuddewo kyekibadde ekigwa Lujji kyaleero nti bwe mulaba bavuma lwa Kyagulanyi Ssentamu basasule to the extent bo omulimu gwabwe lwakola video n'avuma lwa Kyagulanyi Ssentamu eri nga bamusabini nga bamusabini ekyasinga okukola vunza omuntu ye olwaba asikowalinga nti bulwavuuza at least ebeereyo omuntu agane ono gwe bavuma kiki kati ekyo kiveeko genda mu maaso ng'okola ekiddako awo nvuddewo kati njala genda ku video eyandeese bulungi nnyo ndowooza kibakoledde bulungi nnyo ekigula Lujji n'akalowoozo kati njagala kusooka kusaasira abaganda baffe abafiiriddwako ab'enganda zaabwe kitalo nnyo ddala ffenna lyekkubo enjawulo yabudde nina amawulire genfunye ne sinnagakakasa bulungi nnyo eri baganda baffe abadde basala okuva wano wentudde okweyongera mu ggwanga erya Buyonaani kigamba okuba nti bagudde mu mazzi ne bafa naye nkyaganoonyerezaako kitalo balinga 3-4 naye kitalo nnyo ddala kubanga ffenna yembeera gye tuyitamu naye ensonga lwaki nkutte mu feesi muno
abaana bano bonna bwe baba baguddemu n'abalala bali mu bizibu eby'enjawulo bali mu makomera tebaagala kubeera mu makomera. Abaana bagudde mu mazzi abo, abaana abali mu biyumba by'Abawarabu ebyo, abaana bali mu detention center across Middle East, n'abalala bali ku sitira basula mu parks mu Middle East, tebaagala kubeera yeeyo. East or West home is best. Terinse singa Uganda. However much oli Dallas, oli New York, oli Stockholm, oli London, oli Johannesburg, oli Ludawa, East or West home is the best Uganda yense singa. But olwokuba we have unskilled leaders, taba tu placing atuve mu nsi yaffe nga tugenda okunoonya great pasture. Yensonga lwaki Baganda baffe bakomekereza mu mbeera ng'eyo. Teri muntu azala mwana n'akera ku makya ng'ayagala abeere n'ekolera jangu. Teri muntu akera ku makya n'azala mwana ng'ayagala abeere house manager. Teri muntu akera ku makya n'azala mwana we atandika okubunga amawanga agagenda anoonya muddo gwa kiragala. Tekiriyo. Buli mwana yandiyagadde okuba nga ali mu Uganda. Naye embeera y'ebyenfuna n'ebyobufuzi ebijjudde engeneko yensonga lwaki abaana bano fa ne beetuga. Yensonga lwaki abaana beekasuka ku bizimbe ne bafa. Abaana bali ekkata World Cup yawedde abasinga obungi bagenda bazza waka. Ne ekisinga okwasa ennaku si basasule. Ate si bokka. Abaana bali Dubai wano basula mu parks abali tebalina mirimu. Azifu tebasula kubabira ku planet ndala. Naye olw'okuba nti ekizibu kiri waka yensonga lwaki abaana abasinga beetamiddwa obulamu si lwakuba nti baagala wabula sisitimu eri waka naye nga ate buli kimu tukirina. Pambadde wano voice note ng'omukyala akaaba. Kinnuma amalo gye bazannyira kinnuma. Sinatandika video just njagadde balaga. Bannayuganda bannange abali ettaki. Bannayuganda bannange abali ettaki. Nze nalwadda mama wajjala namukebi. Mbalajanira bannange, mbalajanira baana bange, baana baffe. Mbegayiridde bannange, omwana wange yagudde mu nnyanja. Omwana wange yagudde nnyanja, yagudde mu nnyanja. Mbegayiridde bannange, ndi mukazi omunaku asooka. Mwana wange yali agenze okunnyamba okundabirira. Nina abaana be, simanyi bonna abakola bannange. Ne waakiri nandi muziise, ne mmanya nti ali wali. Ne abaana ne mbalaga nti yoyo nnye mwali awo. Bannange mbegayiridde nsaba munyambe. Munyambe sirina ssente bannange, munyambe munkwasizeeko. Omwana wange munnange maama akomewo, omwana wange akomewo ku kijja. Mbegayiridde bannayuganda munansonyiwa maama, njogera ndaja nanga bwe nkaaba. Ebigambo nkakasa mubiwulira. Munyambe bannange munkwasizeeko maama. Bamaama ne bataata mbegayiridde bannange. Omukyala oyo muzadde alina abazzukulu b'abaana baabagudde mu mazzi. Naye ekyabadde kibatwala kwadde kufuna mbeera esingako. Naye nga newaabwe kyandibadde kisoboka. N'olw'okuba nti politics waffe twagufuula muzannyo mubi nti Lumbuye bw'ayogera alina okufa. Kyagulanyi bw'ayogera nti yo nsobi. Yensonga lwaki abaana batuuka mu mbeera eno. Nze ndaba abantu bangi ku TV ze Uganda nga bali mu programu za kunywa walagi na kutega bivuluba naye tebamanyi kigenda maaso mu ggwanga. Tebamanyi ggwanga kye lifeesinga. Mwe babalekera media mutekeko ebibozibozi by'okwekwana kwekyawa simanyi kunywa walagi comedy store wasimanyi kasasiro. Naye the real factor is the real thing is people suffering. Media kinakyo kye babazanya kati babalaga media balaga ekintu nti ensi eri stable but something wrong is going on in Uganda. Abaana bafuluma nga bayite Rwanda ofuluma lwa Uganda bayitirivu. Abaana bafuluma okuyita Tanzania bafuluma Uganda bayitirivu. Abaana bayite Kenya bafuluma bayitirivu. Abayita ku kisaawe Entebbe abagende Sudan abagenda Ludawa bayitirivu nnyo not because baagala okufuluma just they are forced nti embeera eri mu Uganda nfu. Muna batega media kuliko abakazi bazze bambadde empale baziraze z'omunda balaza amabira gamulinga entumu za kasasiro amabere gabalinga ng'entumu z'obulo
n'abasajja bambadde mununa ntuyo babalaga bikimu program simanyi n'ekivulo kiri eno simanyi ono yakyayoni simanyi ono lugambo the real facts basobola zoogerako naye ate nammwe abasinika ebinnyo nga muli ku TV nga temusobola kwogera kituufu nga mubuzaabuza ensi kubanga eno system bagibalaga gye mulina okulaga mukeera ku makya ne mujjamu engoye ne mubaka ku bakazi ne mbafunisa embuto eyo TV togenda gikolako bulamu bwonna ogenda givaako abaana bagenda kuyingira mu section yemu n'aba bano bwe bali bagenda genda mu housemaid bagenda genda mu nsi era no bajja kubbira mu nnyanja bafiiremu ababatire ku boda babasalamu ebibumba nte musobola kikkiriza nti ensi nfu just babalaga ku TV nti buli kimu kiri okay nga temusobola kwogera kigambo kino abaana bali mu 15 bali Saudi Arabia mu different cities bali mu detention centers kubanga they were mistreated by their bosses nga ne company zaba tazibafaako abaana bali katasazi bali stranded bamaze emyezi na siba saswe World Cup yawedde bali stranded bagenda bazza Kampala abaana bali Dubai basula mu park tebalina mirimu ne kwagamba twalu ensi yava mu kufuuka ekisekerwa kati yafuuka kikolimo nga ne bannansi bwe baafuuka kikolimo embassy zeetolodde ensonga zaafuuka bizinesi ya Museveni kunoonyeza mba investor which investor nga bali personal tebakwata ku bannayuganda ensi zisinga za Africa zijja ne ziteesa n'amawanga ne zibagabana ensi yaffe mugiraba eri bubi netu olwokuba mulinawo vacumu yonna ey'abakozi tukole endagaano nga abakozi baffe basobola okuva ensi mu nsi zaffe ne bajja ne mbawo byogera ne bakola nti yes wano ensi nyingi zikikoze naye ffe waffe mama twali aki ensi zi Bangladesh zi Pakistan zi India zaani zigenda okukola international trips okwogera na nsi zizi buli kimu nga bakikoze tolisanga mu India nga bonaabonera mu company tolisanga mu Bangladesh nga bonera mu Palm simaba Philippines bonna abalenjingira ebintu bino neffe waffe twabaki ever Ugandans we suffer party after party mukibaagala obbalaga kati kamba buli emidia ya Kampala Museveni yagisietinga ngenda balaga after party kwe kubalaga nti eri stable naye in reality enseri bubi gotolowooza anyo omwenge n'abeera ali mu bbalalo gwotananga lubaale gwamulinye ku mutwe nti ali bulungi nedda omuntu alina ebyokukola tasobola kubeera mu bbala nanywa 24/7 omuntu alina omuntu tasobola kukola tuzanya ludo 24/7 tasobola kuzanya mata 24/7 abantu bali mu lugambo kwetola Kampala nga tebalina mirimu ayambadde essaati emu okumala wiki n'empale emu okumala tolowooza nti abaali bulungi ne bennyine wa TV presenter ba radio presenters ojja mubuuza omusala gwafuna nga afuna $5,000 ku kakadde enju asula $3,000 ogenda omubuuza omuzisente zaakozesa omwezi nga akozesa obukadde 6 ninga afuna $5,000 naye nga bw'ojja mubuuza zijja nga mubbi ne tebaagala kibalaga kubanga ye system gye baaseetinga nti balage nti ensi eri stable naye in reality ensi eri bubi awo sigenda kulwawo nvuddewo video etandise butukanziremu babuusaako banjaba ne basiba kansuwenti buli bulungi mu kibalo kwe mutuusaako engalo ennaku z'omwezi ziri 28 olunaku lwa 3 omwezi ogw'ekkumirebyo mwaka 2022 ntandisa akatambi ka leero bannabyabufuzi bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka njala sooka kukola kye tuyita clarification mu bintu bino mu politics mubeeramu abantu abalina desire obwagazi n'ebigendererwa naye waliwo kitegeddeko nti ekintu kyokola opponent wo kyakozesa okukuba naye nga akikubisa ojja mubuuza lwaki akyogedde nga talina ansa lwaki akyogera kubanga bo omulimu gwe bateekawo awo to divert and to confuse people kati no message njagala egende eri bannayuganda mwenna njala sooka kubuuza abapropagandalist ba NRM mu Uganda okuwasa baakuwera that's the first question ba propagandalist ba NRM mu Uganda okuwasa baakuwera answer jengendo kuwa no mu Uganda birthday parties baziwera no kati wango mazote ila titebajjanga okuwasa nembaga tebazijjangawo then mwetereze nga obudde bukyali ekyokubiri NRM abakulembeze baayo n'abagiwagira tebawasa bawasa eyo no answer ngikuwadde ekirala mu Uganda ensi gye tulimu abasajja ba NRM bajja ku internet
goloza lwaki bafokasinga nnyo ku nupo jibuuze bibuuzo ne beerabira ate okudifendinga ekintu kye babba njala ku omanyiza ebyobufuzi byange mbizanya ku example n'ekwawulira NRM yandibadde fokasinga nnyo okulaba nti edifending ebikolwa byayo ne programu zaayo than looking into new problems. I think that those are not problems. No. NRM ne ba propagandist bayo bandi bate ba focusinga ku Kyagulanyi bandi bate ba focusinga ku member parliament ba NUP obigenda maso mu no bandi bate ba focusinga nnyo ku bizibu gamba ng'ekikwata abantu ekittabaana ebbulwa mirimu n'obubbi bw'ensibi bandi bate focusinga ku defendinga government so kulumba ne bora babesinga ku issues eziri mu NUP then getting to know nti bana abantu balakinga what to say because bakozesa bwongo bwabwe ate nga ba feeling balina kwogera kubanga yo government kyetambulirako kyetuyita blackmail ne propaganda byo batambulirako okitegedde bulungi nnyo kati njala babuuza mukugambye mu NRM bawasa embaga mu Uganda bazuula nti nedda birthday bazuula nti nedda nti lwaki ba NRM propagandist teba concentrating Oroza lwaki ba propagandist teba concentrating ku mirimu gya NRM gamba ngo promoting business z'ababbi o promoting ebintu wabula bafokasinga ku nsobi za Kyagula oba eza NUP kubanga ekyo balina okukola kingati omuntu akapitalizinga nnyo ku kintu kyo niyo jamubuuza in reality embaga mu Uganda bazuula nti no pate bazuula nti no kyoyagala okuga nti mu Uganda abantu abawasa bonga teba questioning olwaki mu questioning aba NUP the answer is qualities of the leadership or qualities of the leader okuwasa mwekuli era omuntu yenna atalina mukazi waka nga mukulembeze aba aluzinze qualities za leadership qualities ezimu ze babasaba mu leadership muli mu marriage kati omukulembeze nabanga si mufumbo kiba kitegeeza qualities ze ezokulembeze ziba teziwera that's why ne bakulonda kansala ogenda okulayira obeera ne mukazi wano muki nkwawa oba muwase wa simuwase ogenda ne kabere girlfriend bamba pale bagenda okulayira abasinga obungi bagenda ne bakazi baabwe okulayira kati ekyo mukige bali abasajja ba ena bategere bafuna obwongo bwasi girlfriend wogenda ne mukazi wo ne mugenda okulayira kubanga some of the qualities of leadership olina okubeera nga oli officially married kati abakulembeze ba national platform asinga obungi bagenda okuyingira mu system nga bambe bamu tebalina bakazi abalina ba girlfriend abalala nga bali basuubira kuwasa oba okuwasibwa as you speak right now balondebwa balina okutuukiriza oba okukwakuliza obakulembeze kuba mujja babuuza why oli MP nga talina mukazi waka oli nga ono gundi kansala nga talina mukazi waka kitegeeza obukwakuliza obukulembeze tabuweza ekyo nakyo kyandivudde ne bakyogera nti talina kyatugamba talina mukazi kati olw'okuba nti bano abantu bakimanya nti some of the qualities bajja zibabuuza they have to do this kubanga jjukira bonna bali mu system ya NRM bawasadde embaga n'abamu bawasa bakyali mu nsiko njala kubuuza ng'omuntu omukulu alina amagezi atoola abaana bano bonna Museveni yabazadde wano mu 86 mbuuza ba propaganda abaana Museveni yabazadde mu 86 njala kubuuza mu lutalo tebazaala oba tebafunisa mbuto eri abaana bazadde mu 85 mu 84 mu 83 ne mu 80 nga zivuga waliwo bintu batasobola kubeerako na monopoly oba batasobola kubeerako na buyinza nature you can't control nature whereby okwana it's a process kujja kubeerawo mpaka ensi lwe bagivuunika n'okukwalibwa kujja kubeera mpaka ensi bagivuunika okuzaala kujja kubeera mpaka ensi bagivuunika struggle tesobola kugana muntu kwana struggle tesobola kugana muntu kujja biwojjolo kuzaala kanjira kubuuza propaganda ba NRM Museveni abana abazadde mu 1989 oba yabazaala naye ali mu nsiko eri zaali zivuga ngena ujja biwojjola zaali zivuga abesi gye bawasa zaali zivuga nga bamugisha muntu bazaala buli omu that's the process eyo line kanjira bategeeza okuwasa tekulina kyekukola ku kinkyukakyuka kubanga struggle ya national platform si a struggle yamwe gye mwagala the reason as to why mwagala ku trapping Robert Kyagulanyi center mu katego ke mwagala agwemwe ke musobola ke manyi ke mwali ke mwabeera mu kali aka trap akolutalo yensonga lwaki eba mga mwagamba sima mission ntebe ngata muli muntebe please we are not stupid enough to answer you because for tumanyi tugenda okukola nakyo kinaddako okitegeera
bugu simuliro singe sajja lifumba ekintu kikwata mpola slow but sure yensonga lwaki abali basubira system ya bugu bakivaamu kubanga brain za monke fecha fetu kikwata mpola kubanga tumanyi there are so many ways okujja ko mu 7 than ogenda mu game ojategera mbo ye mundu no there are so many ways ebera last option atajja kujja by all means na ye you first weaken him in and out no lyoko okola kiwola kicho inokola bana basajja ndikati mwaga mission etemo tebengata sebu buli kimutu kimanyi goza lwaki buli naku musettinga ADF ne musettinga abayekira ne musettinga emundu ne musettinga kubanga mwatu agalawo kubanga mukimanyi omuntu wabera violent mwagala mutta ngache mwakola nga kyakola mukwatidde wa ebusoga ne musindika abaya bali muleye ne mukuba amasasa abantu okubatta kubanga mwakikola mukimanyi nti bajja kikola kati mwache mwali musubira wache musufe kitugenda okusave kitu sijulengero okola kimwagala sinedda waliwo ekira kimutajja kutegeera bugu simuliro akwata empola atuuka wala so ba propaganda siba NRA eyo system yo government kati gundi banzi yakalongede mu nsiko yonkadde nnyo there are so many ways wana wenajja wano nembagamba tugenda kosa tactics nyingi nembagamba one of the tactics tugenda kozesa kyetuyita surgical operation oyina kufumala kusoka kwa locating your target tebajigura lunaku lumu newe ogenda tege enkofu osoka kumanya enkofu eno ziriwo mmeka erya sawa mmeka zijja mmeka evaawo saa mmekekera saa mmeka n'otandika okugibala n'olyoka ogitega omutego kyekimu n'enkofu n'enkwale na buli kimu n'abazizi bwagenda okuziga ensolo asooka kugenda kuziga so tebagenda bugenzi nti nalengedde wali ojja genda oziga empologoma tojja gitega bitimbe genda balya muneba malewo osooka kuziga kati bwe nabagamba surgical operation osooka kunoonya possible targets nomalo zikolako investigations noonyereza target eno lirudda wayani abeera lunaku kyabera kati waliwo abasirisiro bale ku media TV za Uganda abatategera byenkola kati mujja bisobola kubanga wano bwe nagamba surgical operation nali ntegeeza tulina okufuna key factors ba key figures zitulina okuba nti ono bwe tumukolako surgical operation wabeerawo advantage disadvantage naye ogenda mukolako surgical operation ogenda musangawa these people they hide for good time nga tumanyi wabeera tomanya motoka mwatambulira tomanya balina ennyumba nga mukaga buli omu tomanya nyumba muyasuze balina security okuva ku clearance okutuka mu kisenge kye balina security kati okola surgical operation oyina okufinding out okusooka okunoonya kati bwe nava ngamba nti ono ayina ekisero mu lubuto yafa alaga nti ate simanyi yakoze ki no gayi yali yekwesa okumala emyezi 8 mwaka nga tetumanyi tugenda mujjawo nga nabakola search and found omanyi waali I had to do that okumujja yaveeyo kati we know where he is nti waali it can easily take place nemo mwali muli awo kubanga temwanyi kye bayita surgical operation you have to first make research olyokonoonye nti ono ali ludda wanti ali nekati ojja kunoonya omuntu nga tamanyi waali ogenda ogwa mumbi olina kusooka kunoonya olina gye omuntu nga okay tokutegedde nti wooli kati right now Museveni okumutracinga kizibu olumu atambulira mu toilet olumu atambulira mu Land Cruiser olumu motoka bazivuga nga nkalu nagira mu kamotoka kata kitegereka gwa onoonya omuntu nga togenda mutegeera mukitegeera Museveni kati omuntu awanti yajjide mu convoy kizibu nnyo ayina ne dabo ye olumu etula mu motoka zambu yenga si ye so olina okukola kye tuyita research nomala okukola setonga kati era kubuuza basobola okutuma nti olete kayindo tafiire bw'oto musanze mu office ere ku parliament tosobola mufuna anyway yatosobola olina osooka n'okola search n'omanya kati omuntu bwabula ku sini ogenda mufuna otya kubanga tulina target zetwagala nti eno tutage tugifuna naye esula ludda wa nga tomanyiyo kati gwali kuno osobola okubuuza muhozi kanyino pa madurankadi master oba sobola okubulya wasula watuufu ne watambulira wemotoka mwatambulira mu surgical operation bana basajja bagitanye ko bakimanyi bulungi nnyo kyenjogerako twanoonya omusajja ntumunonya for 8 months nga tetumulaba so I had to do that aveeyo kati tumanyi nti waali tubalina gyali tusobola you can't do that naye abalala bali batambuzanga na kubanga tebamanyi tusooka kukola search and found nosooka onoonya
bane bakyasinza okutya kati balina okwekweka gobo yagala genda MP ekaika MP okino omunonyo omufune nkuwadde nonya kansalawo kale omufune oba osobola omufuna ne bono mukubira esimu tajja gikwata okitegere kati surgical operation era kyovula nti bwe najogerako bantu bangi bavayo ate bichi nga bagiwakanya kubanga bagimanyi n'abafe bennyini betumanya abakulya state nabo bavanga bagiwakanya kubanga bali bakimanyi awo sigenda kulwawo so kiri kibategezeza ekyembaga na buli kimu nti it's a nature abantu balina okuwasa naye here is the solution abachana n'abali mwenna bali mu national platform njala tukiriziganye nti okuwasa kubeerawo buli kimu kibeerawo naye kitukola kirungi tukikolera mu buddo bukyamu n'ebife bikyamu kitya bomukola embaga ne muziteeka ku social media ne mugendako live ne bakapturinga ba online in-laws ne ba foot soldier ekyo kikyamu osobola okukola embaga yo nga tegenze online you wed in peace chimana so ngenda basa mujje embaga za mwene pate za ku media ne social life history footage za mozije ku media ne but you have all rights to call echo teba muntu yena akulya sente you have a right to do that but please mubije ku media kubanga tuna categories abantu nge bwana embaga bantu wacha ali struggle nenga struggle weri ekyagenda maso mukitegera bulungi jjo mujje love affairs za mwene romance ya mwe ku media kubanga waliwo ekinyiza nga bo bakimanyi nti mentality yabaga nti teri wadde muntu alina kuwasa wadde okuzala wadde okwana oyo nejali atenga mutuufu kati nganze nkimanyi tulina right naye nkimanyi tuteekeddwa kiraga public kuba eriyo public akiraba vice versa nti muli muzannyo wiki nti si muzannyo kati njagala mukole bintu bino nga mutunulidde abantu babika bibiri nze akimanyi nti kituufu ne mukikolera mu bifo bikyamu n'okubiraga ku social media kati omuntu ono yenga mentality yamugamba nti kikyamu nga ate naye mutuufu ogenda mu convincing otya nti kiwakoze kituufu ate nga ye kyamanyi tebisobola kukola ne nange omubuuliza mu 7 abaana yabazadde mu kinana mukago yabazadde mu kinenda yabazala bali mu lutalo mukitegedde bunikate ze categories abantu bemudisa bemuteeka obwongo ne bukyuka nga balowooza ebintu bigenda mu maaso babitegera so you have to be very careful when you are doing these things mukitegedde bulungi nnyo mukulembera abantu babika bibiri eri abantu nga tebaagala kumanya nti simanyi wawasiza baako kwanya simanyi muli mu balance engaging no that is nonsense you should not put that on media because you have two categories of people those who know the truth and those who doesn't know the truth for them they are in a reality so which reality reflects with what you are doing tebakikiriziganya nakyo naye nze nsobola okukiriziganya nakyo naye ate nkiwakanyamu kiteeka ku media okukidisplayinga nabaliba enemies baffe kubakatulayizinga okutulumba ate tebalumba gwe no balumba bakyagulanyi sente mukulembezeewo naye nga ate bo kyebamwagala bamulumbe bamunyiize public etegere nti yabalimba naye nga teba yabalimba kubanga ye tajja kukola bwe kibalowooza kyayagala kukola kubanga bwe kibalowooza nti baagala kukola ki mukyagulanyi nakozesa mundu no tagenda kukozesa mundu. There are so many options whereby we are very lucky. It's now 36 years. Museveni has no any kind of replacement. Museveni is NRM and Museveni is everything. If Museveni get finished, everything will stop from there. Nkiringa bono kwate simu yo oteka mu bifaananyi oteka mu video mulimu buli app yonna esimu etuuka nekwata neyekwata nga you need either kudeleting abo bintu biri oba genda mu wali mu settings no genda mu reformatory setting bwogenda mu reformatory setting esimu eddayo bupya naye mu 7 buli kimu ye NRM ye government ye court kati fenago tino concentrating ako tumujjeko bana basigadde bonna bajja kubanga talina replacement wadde neji era mbala mu 7 lunaku lwaliva mu nkulembeze oba lunaku lwancha ba wiiki ejja NRM weekoma ne family weekoma na buli kimu ekikoma nga Gaddafi gwe yali amolukwe bwe yamulyamu olukwe ekyagaddafi ne kikomaawo ne history bamuwandu okulula ne mu 7 bwati wayo you are very lucky twandibadde obsadi nnyo oba absadi nnyo singa Museveni abadde n'omuntu gwe yali yatulaga nti yono bwe yagenda omuddira mbigire nga tumanyi nti ategeera oba w'amaanyi
but tewali muntu yenna abatiisa. That's why you need to be very careful nga mukola ebintu bino era mbeere happy nnyo as we continue pushing. Tuzamutegedde bulungi nnyo. Mmanyiza ebintu byembirambulula bulungi nnyo ne mbasomesa ne mbagamba bulungi nnyo buli kimu mukitegera saagala kubaleka nga temutegedde. Mukitegedde bulungi nnyo. Talina muntu agenda muddira mbigere. Taliwo. That's why n'abasoma baga nti yajja kubanga ne bobongo balina butono. Balowoleza kumpi nnyo balinga bukookowe kakoowe tekweyongerayo bukava kagwana mu liiso. That's the system eriwo. Temulwana na kiwago nga mulina enkota. Nze nali badde mwedalikivu nse nga waliwo omusajja alinga Museveni. Taliwo. Nobody. Taliwo. Ne mu family omuntu mutaliimu, ne mu government taliimu, ne wataliwo. Mulirako ennyo. Anytime kitu oba pwa kiba kiwedde eyo simanyi NRM simye kasasire byonna baligenze. Ate abantu abalisinga okusanyuka bali mu NRM bennyene. Awo nvudde osagala mumalira budde. Budde nga budduka bannange. Kale kangene mbonka mbayitire mu bwangu. Alright. Katugenze maaso. Njala tegeeza nanyini Baba TV. Jebayita TV y'Obwakyabazinga. Mukulu Moses Balyeku nga gwe MP wa Jinja East, if I'm not mistaken, NRM Member of Parliament. Sebo nkusaba n'ekitiibwa n'obuwombeefu. TV yo efuukidde Obwakabaka bwa Buganda ekyambika. Nga TV yo ehostinga omukulu gwe bayita Tamale Mirundi eyasiiwuuka empisa ne bagenda omusiiwuuka. Ng'ajja n'avumirako Ssaabasajja Kabaka era ne muwubudde. Kyokka TV negamba ya Bwakabaka bwa Busoga. Kubanga gwe kyokozesanga omuntu olw'okuba nti oli wa NRM Moses Balyeku. Ngenda kugamba ngenda tegeeza Baganda munene bannayuganda mwenna. Mu unfollowing Baba TV online temuddamu na kusindika obulango bwamwe kubanga eno TV ya NRM nanyini Moses Balyeku MP Jinja West kyokka nga wa NRM kubasinzira okuvuma Kabaka ne bamuvuula nga bakozesa Tamale Mirundi. Video najibalagadda naye ng'omwami olumba tementi nanyini bamuyita Moses Balyeku MP wa Jinja East yenanyini TV eno. Tambale Mirundi kwa sinzibwa okumba Ssaabasajja Kabaka. Ekyennaku nti ne bwe yamuvumye n'amujolonga nti mubbi. TV tenava wadde okukola apology. Kati mwagala kulozesa abantu nti Obwakabaka bw'Akyabazinga obw'Ebusoga buvuula Obwakabaka bwa Buganda, which is wrong. No. Ino TV ya muntu buntu lwakuba nti yagyekuusizaako nti ya Bwakabaka bwa Busoga ng'era BBS Telefina bwe baga nti ya Bwakabaka bwa Buganda nga si ya Bwakabaka bwa Buganda. Kubanga airline bw'ekola ebintu bye. Njala banyonyera ekintu mukitegere bulungi nnyo. Abantu abasinga buli balitandika nti ate TV y'Obwakyabazinga ate evuma Kabaka wa Buganda. No, that's not right. It's wrong. Eno TV ya Moses Balyeku yenanyini Baba TV wa NRM kyova nti balekaka NRM kuvuma Ssaabasajja Kabaka. Naye ekyennaku TV nti yavudde adde okwetonda wadde oga nti ebigambo Tamale Mirundi byayogedde si bya TV eno babirese kubanga state kyeyagala. Mu ngeri y'emu omwami ono njala bazanyira akatambi kano nga sinagenda wala kubanga nabye njala obagamba wano. Bitegere bulungi nnyo. Akatambi kano mwakalabye. Mwakala bulungi nnyo. Anti bali bozambo beguya. Nze sibeguya muna kama. Oyo gundi okwabwe yagamba mu mirundi tumugobe mu kika ky'enjema n'eddira y'ekkongo. Ngakole ekyembizi. Yo nno. Ate muba munyambye nnyo. Kuba n'abawala b'enjema ntandika obbabiriga. Yes. Mukigobe mumulabe. Nzena kama mawulisi afumbiro mirundi ow'enkima. Ebyewange tembireetayo. Iro kuba emiggo. Otukumogobe mu kika ky'enkima n'eddira y'ekkongo. N'eddira ekika ky'embizi n'amanya weegali nagati weyininga kagodo matu zamulidde gonna ngalina ntambuza ddembe amanya gonna nagatuuma dda ate nga ndi mukulu w'ekika tali takasiya wange ebyo bya busiru otugoba mu kika ky'enkima. Did I talk to my mother? Am I the one who convinced my mother to marry mirundi enkima man? Do you control the enkima? Bring it. N'eddira y'ekkongo n'eddira nkyende nze n'eddira nkyende waliyo ekibuga egana bakiyita oyo mukulu byadayogera kanjala bazanyira kali ke yavudde Kabaka kulwa hamu kawulire bulungi nnyo. Hamu nja kufa naye. Kabaka tabba kindi bukuboli. Kabaka tabba kindi bote Kabaka tabba. Kubira wano luyi. Ani abba hamu. Buganda Land Board yani. Kabaka na mutabani. Kabaka tachiso. Kati omwami oyo bwamala okwogera ebigambo ebyo
story najibagulide naye wulira embwa ezaala mbwa ne bogisanga ebungereza oba New York esigala ki erimbwa kati wulira omwana ye bwe yayogedde bigambo nga naye era alumba Ssaabasajja Kabaka naye omwana ono ekintu lennyana kiva mu kibeere wulira bwe yagambye wait a minute muninde mukatono nnyo ekinula ennyana kiva mu always kiva mu kibeere njala muwulirize njagibadira mu lulala kuba kateriiko wano njagibadira mu lulala teriika naye ekyo nga nkimaze njagadde bategeeza TV mugitegere bulungi terigiwa bulango mugi unfollowing ku social media terigiwa bulango nga mwakola NBS Natasha Broadcasting Service bateka billions of money okuda mu rebuilding yagana nga mwakola BBS Telefina ni mwakola CBS mutandika okuma abantu bano obulango no following pages za wale programs zo kubanga byatufukidde olukokobe mu buli kimu Jevudde katunajja ne bagamba mu video zange ne bagamba nti waliwo olukolo okusanya botanical beach wa botanical gardens Orange kwa Museveni mission ya kutwala buli ttaka lyonna eritolodde Buganda na kibagamba mu video zange nkadde nga mulowooza ne bagamba bagenda gitema mu poloti nga mulowooza nsaaga naye nga Museveni agenda kozesa abayindi ne ba investors wetwogerera kyatuukiridde but nobody refined nti nakola video bategeeza nti botanical beach bagenda gisaanyaawo ka video mwaka yo katambula ku mitimu zomanyi nsoka bajukiza information jina bagamba ko omanyi bulu kola ekintu kino but taking a time to act now bageza ko kurana information je but taking a time okukkiriza kinaba kinayogera nti kituukiridde kaka banange yo botanical garden waliwo abapangisizzaamu oba bakubye mu kyapa oba bakoze ekina yabamanyi botani yeno mujiraba basimbye ebikondo mubirengera mu botani ababanya abawadde license oba bakoze eki bikondo bibyo bigenda paka mu nyanja biri ebisatu tukuddeyo bikuule ne tubagamba mulekerawo akamanyiro mulengera ebyo ebinya wansi ebadde bigenda mu nyanja eno ye botani abantu beebo temugaa nti nnimba mugiraba babali bazimba bibino bikondo bibyo babisimbye balinga bagamba ti botani yatundiddwa bannange abakwatibwako ensonga mujje mutulage mulengera ebikondo bibyo bigenda mubirengera nebyambuka oba botani yatundiddwa tetumanyi abakuli mubirengera kakati ddala botani eribanga ttaka lyannalo oliwo apangisa ate lwakyasibanga ayaguze oba mwatunze muveeyo mutubuulire bannange mubiraba bulungi ensoobera bagenda kusiba katimba ebikondo bibino bya seminti temulowooza nti nebaye mu ttaka bataddemu seminti nkokoto n'amayinja babali bazimba bibi banaye bannantebe ebintu bigenda genda mpola omuntu watandika osimba waati kitegeeza aba alina olukusa mubirengera nebbirira bwebbirizi kuba abakozi bangi sagala bandabe bibyo basimbye ate bikondo nno ssebo byaddala temulowooza nti nnimba abakwatibwako ensonga muveeyo mutangaze oba eno mwatunzeeyo mutubuulire alright muza mukitegedde ekyo nakibagamba bulungi nnyo era mukitegeera bulungi nnyo ebintu bina bagamba nti nze byange mbyogera n'embirekaawo bwe bijja buli mu ngaasirika njagala bannayuganda mwenna mumpulirize bulungi wano wendaga nabagamba nti yoseeri tibahabula tabasula ne sisitimu ye balina kye bakola kye bayita silent genocide nabagamba tebakyagenda kukozesa masasi bajja kukosobola kucunywa ofe naye kati waliwo ekintu ekitambula lunajja ne bakubira makenda ge bawa abantu g'omusujja saidi z'emubende eyo kati waliwo ekintu kye bakola kye mutategeera bannayuganda bakola mu arcade okwetoola Kampala yenna mukono ntebe njala mbere careful nnyo naddala mmwe abantu abalowooza nti oba muyina akawuka akaleeta siriimu oba osuubira okukafuna oba ggwe akyanyumira okugyamu empale nga togenda
kweyamba ng'ogenda kwegadanga okuwulya ekiwojjolo. Wuliriza nnyo. Yoseri balina ttiimu etambula mu arcade nga batunda amalagala nti gawonya oba gaziyiza okufuna siriimu. Ttiimu etambuliramu basajja n'abakazi batambula dduuka ku dduuka. Nkiddamu banyabo ne basebo mu nsi yonna teri ddagala liziyiza kawuka ka siriimu. Teririiyo. Bakyaliyiya buyiya teririiyo. Kati gwe omuntu ajja ku dduuka lona gamba nti atunda eddagala liziyiza siriimu ng'omukebe agutunda singisa 2,000 nga guli mu ccupa ya pepu bambi bagenda kuwa obutwofe. Ekirala eriyo n'abatambula baga nti batunda ARVs era n'abazitunda 2,000. Please bannayuganda teri bakuwa ARVs ng'omaze ogenda okusinkana omusawo n'akuggyako omusawo n'akebera obutaffaali okulaba obusirikale bwo bwenkana otya okuwa eddagala. Banyabo ne basaba bali mu arcade namwe basanze mu bitundu byonna ekintu ekigenda mu maaso ekyokubaguza eddagala nti waliwo eddagala liziyiza siriimu mu Uganda nga balitunda singisa 2,000. Kikyamu eddagala butwa obuttira ddala. Tebagenda bakuba masaso bakola tebagenda bayisa bintu bimu tategeererako ddala mu bikwate mu bitwale. Eddagala liri mu kikula kino bwe kiti. Liri eddagala batambula lujji ku lujji mu arcade zonna e Kampala nga bagaddagala liwuliziza siriimu abala batunda ARVs nenga ziri mu kikebe kya pepu. Ekyo kikyamu tekiriiyo. Nga lyefaananyiriza mu ccupa bwete. That's wrong. Gwe munnayuganda yenna ali mu arcade ali mu katale ngera kugamba tebakuguze teri ddagala mu nsi yonna liziyiza kawuka ka siriimu. Ate ne ARVs tebazitembeya ng'abatembeya kasooli oba emiyembe. ARVs bazikuwa ng'omusawo amaze okupima obutaffaali bw'omubiri bwe buyimiridde n'obulwadde bwe butuuse obuli mu mubiri. Bagenda bo obutwa mufe mwenna mufe mu ggwo nga temunnatuusa kufa. Ekyo nkibabuulidde. Bino bigenda mu maaso mu Uganda region wokka. Kati gwe omugezi ng'owudde vidiyo njala kutegeeza baaba maama taata senga please mulekera ogula ebintu mutategeera. Kati oli akuguza ate eddagala ewunya siriimu siringise erigezizo ofuna siriimu siringise 2,000 nawe n'ojja n'ogula. Njala tubeemuko ku bwongo nawe n'ogula. Olina akuleetera eddagala. Kino kigenda mu Buganda wonna ate bagenze mu akere bamanyi nti abantu abasinga obungi mbozi munyumya basi ya bizinensi munyumya ya kwegadanga. Njala tubeere ng'abantu bakulu. Teri ddagala ligula 2,000 kerezo ARVs ligula 2,000. Nkiddamu nga ngenda ku information. Teri ddagala liziyiza kufuna kawuka ka siriimu mu nsi yonna teririiyo tebannalikola. Eddagala okuziyiza siriimu kwambala gali mpitawa oba kwewala kuva ku kikolwa ekyo oba genda kwekebeza n'omuntu gwogenda okukola gwogenda ogerade mu kikolwa ekyo lujja okuwona obulwadde. N'ekirala ezo system eziri ku TV ne ku radio TV mbusimanyi bakukomola kikendeeza kufuna akalwadde ssebo tebakukomola n'ogenda ne wegatta n'omuntu alina siriimu ojja mufuna. Nkiddamu okukomola tekukendeeza kufuna siriimu nedda. Tekukendeeza singa basiramu tebafa singa bagezi tebafa namwanga mulabe komola singa tebafa. Wabula bakikola gwe okuba nti oli muyonjo in the first place. Kikisooka togenda mu kikolwa ekyo ng'okimanyi nti omuntu gwolina mulwadde genda omukebeze oba yambala gali mpitawa. Okukomola tekukende tekugana kufuna siriimu ojja mufuna bajja kuziika jjajja n'ebirwadde by'obukaba ojja bifuna. Nkiddamu okukomolebwa kw'abasajja kuyambako kimu kubeera nti oli muyonjo wabula tekugana kufuna siriimu ojja mufuna. Enkola entuufu eziziyiza akawuka ka siriimu esooka kwambala gali mpitawa kugenda kwekebeza n'oyo gwogenda okwegadanga naye mu kikolwa ky'abakulu kasita ozuula nti mulamu nga nawe oli mulamu aya basi mugende mwabika emipiira bwe muyikireyo Windows nobody cares. Awo nvuddewo. Kale butyo nga nzize ku information eri eya Baba TV. Ndowooza bannange mukirabye bunye nti bwe tubagamba information emuloza tutegeera njala osooka okubaza abamira bakyala mwenna abalwaniridde
abambo wabasabasajja Kabaka njala bategeza mu butongole nti abambo wabonna finally bonna bateereddwa n'abali abasatu bali bateereddwa ku misango gy'obutujju nga bagenda twalibwa mu mbuzi ekogga mu makomera ga military nabo bateereddwa finally so tekyali mu mboyo nali mu komera era tekyali mu mboyo nakati anoonyezebwa olw'ensonga nti force gye mwataddewo yakoze ky'amaanyi nnyo era abambo bonna babatadde olw'ensonga nti mukoze mulimu gw'amaanyi nnyo so yensonga lwaki nti tukola video zino mwe mulowooza nti zigenda kumpi wano zigendera ddala wala nnyo mukitegedde bulungi nnyo zigendera ddala wala nnyo so abambo bonna bateereddwa butyo njala tutwala bannayuganda bategeeza nti ebintu bingi bitambula mu Buganda naddala okutyobula ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka n'ebigenda mu maaso mu Buganda abantu bangi beefudde kagubiru ng'ejjindo ly'enkuku eriremerera okukwata mu maaso ne tukwata mu mabega olw'ensonga libuzaabuza lyeremerera okukwasa mu maaso ne likwata mabega eri abantu ku social media kuno abatambuza ebigambo ebiwoomerevu naye ng'ate indirect ebinago bikolera waliwo ka video ke bantaaginzeemu nga koogera ku Hamis Kigundu kubanza simuyita mugagga alina ssente zizinga omuntu zimumala nga bagamba nti Abaganda lwaki tukuba nnyo Baganda bannaffe titubakkiriza kuba protectinga oba kubaagaliza ssebo n'ennyabo omusajja Muganda yayogedde byawe oli mutuufu mu nsobi yo n'ebigambo byeyogera sooka wefumitiriza emyaka gyo ng'omuntu omukulu lwaki engalo zisonze mu Hamu omukozi wa Yoseti bahabula otabasirwa njagala kusooka kubuuza lwaki ebigambo byonna bisonze mu muvubuka ono lwaki ebigambo byonna bisonze mu muvubuka oyo tetumuyina kompala nti musajja Muganda nedda wabula ffe kyetumanyi ng'Abaganda nti musajja mukozi wa Museveni ne ssente zonna zaakozesa za Museveni n'olw'ensonga eyo twagala kutegeeza oba twagala bategeeza tewali awala na Hamu kubanga tewali gwaliisa tewali gwayambaza wabula tuvunaana oba tumuvunaana okukolera Museveni ng'ate ayonoona ebintu bya Buganda gamba ng'amataka kyetumuvunaana kubanga projekiti zaakola za Museveni nga ye teziyamba bannayuganda n'Abaganda kubanga Buganda azimbangamu kintu kyonna kiyamba abantu bonna bannayuganda wabula ate abajja mu bujja ssente ddala ng'Abaganda ffe kyetumuvunaana kwe kutwala ettaka lya Buganda ku lwa Museveni ne bazimbako ebizimbe kyetumuvunaana so si butamwagaliza kubanga tumwagaliza kyetumuvunaana mberemu Omuganda yenna ng'okola ensobi kkiriza nti nsobi era mujja gitegera nti nsobi si lwakuba tetwagaliza ekibi tukyogerako era tujja kyogerako mpaka so mwenna abali amuzime tetukuba Hamu tukuba Museveni gwe twogerako si Hamu ji eri akava mu kisusunku wano ejji terisobola kuzaala jjirinaalyo era tumala kufuuka nkoko kati gwe otunyumiza Hamu ku myaka 37 nti mugagga wa mu Kampala nga n'amata gatwala ga Buganda talinaako wadde ekyapa mukulu mwetereze ffe tetuwala na Hamu tuwala na bikolwa bye n'abantu baakolera okitegedde bulungi awo n'osigenda kulwawo wasanya kalo Charles Peter Mayiga n'enkola ye enteekateeka na mutaayika ey'okuswaza ekitiibwa kya Kabaka ne Kabaka kennyini n'okuba takyasobola dde okuvaayo wadde okuvuma omuntu oba wadde okwogera ku muntu yenna omunenya akoze ensobi ebbanga mirundi lyamaze ng'avvoola n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka ne wiiki ewedde bwe nani kye yakola wadde omukulu ono wasaanya oba omukugu navu yenna emmengo okuvaayo gamba nti kikola ekyakoleddwa kikyamu nnyo Kebere TV, Kebere Radio, Kebere anti yavudde ekola kikwogera ku kigambo kino. Twagala kubuuza ennaku zino abantu abali emmenga beefuutiikayo mukoleraani era muyambaani. Bwebanga ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka kityobolebwa ku radio ne TV ng'ensewulira. Neetavaayo wadde omukozi ku TV, wadde ku radio, wadde kennyini eyayita Mayiga Katikkiro okuvaayo okukonda emenge bikulwe. Wabula n'abanga babula mu ngalo naye ng'ate yeefuula nti ye Katikkiro wa Buganda. Kale n'ekivumi tukivumirira ekyokuba nti Ssaabasajja Kabaka takyalina muntu amwogerera wadde omuyamba mu nsonga zonna musajja wattu bamukeera ku makya ne bamuvuma nga bwe baagala buli omu n'atambula n'agenda. Alright. Wiiki ewedde nabagamba nti Deodat muwadde okutuuka ku Mande nga binnyise mu nsuwa era njala bategeeza mwena bannayuganda abazadde ba St. Mary's College Kisubi mwenna ba Inrose Sosodoti n'abantu mwenna nti njala batusaka amawulire amalungi. Brother Deodorant Deodat aliganyira yamaze nawaayo office mu nnaku ennyingi y'ekitali nnyo nga pressure emalimu pressure aba pressure emaze omutuuka mu buli maawa ng'awulye mu buli kuba nadde musuubiza nti ngenda kujja mu party 2 kanjala bategeeza nti Deodat aliganyira takyali headmaster wa SMAC mu butongole office yagiwaddeyo mu nyiike n'obulumi obw'ekika ekya waggulu nga atidde ekibambula ekigenda okuddako naye ekyo nga bwe yagiwaddeyo omukulu oyo yagenze munyiikaavu nnyo
nga mmanyi kali ka film kubaita Tears of the Sun ke bazanjira mu Nigeria ne Cameroon omwali munyikavu n'omutwakavu omukulu father brother Diodati aliganyira yabinyise mu nsuwa era office yagiwaddeyo nga yagiwadde abadde omyuka we brother Simon Mpanga naye mu bunnyo buvuno obunyikavu nnyo njala bebaza nnyo abadde mu lutalo n'okuva gye lwatandikira mpaka wiiki olukomekereza nga mmaze omusindikiriza njala kubaza nnyo Catholic Church njala kubaza nnyo administration mwenna n'abakungu abakuli essomerero mwebale nnyo okuba nti mwataddewo effort n'okusingira ddala bannayuganda okuba nti pressure ku pressure yasobosezza father Deodorant brother Deodorant galiganyira okuba nti yabinyise mu nsuwa n'asuulawo tawulo oluvannyuma era office n'agikwasa brother Simon Mpanga abadde omyuka we kati nga ye headmaster wa SMAC naye nga wakyaliwo okusika omuguwa kutya ye Deodorant ebintu yabivuddemu yabijjusi yagenze naye nga tannagenda jasose Minister of Education n'alaba Parliament Secretary n'ayogerako n'abantu wepo ne Janet Museveni bakimanyiko naye nga bo tebaagalirako ddala abadde amyuka Deodorant okuba nti yatwala essomero eryo omukulu brother Simon Mpanga olw'ensonga Deodorant brother Deodorant byadde agenda yasose n'ensonga obufubo obusoba mu buna ku Minister of Education nga nnyonnyola ba agent ba Museveni okuba nti ebizibu bibayinza okusanga singa brother Simon Mpanga atwala office eyo kati wakyaliwo okukomba n'okulya wakyaliwo okulya n'okukomba essowaani okulemesa brother Simon Mpanga okutwala office eyo mu butongole era nga waliwo obukuukulu obukyatula Minister of Education nga Janet Museveni ne Muhoozi Kanyirugaba ne Permanent Secretary n'abakungu aba Minister of Education nga bo bagamba nti at least balonde omuntu omulala atali brother Simon Mpanga oba sira kindi bo basibira ku oli waabwe omunyalwanda akulya kitovu ye Deodorant bwe yali akoze ekigu yali alese so kati Kezia ekyali mu katu n'okuba nti ekozesa amaanyi gaayo okulaba nti Deodorant emirandira gyonna gye yalesewo givaawo so njala bategeeza bannayuganda officially brother Deodorant aliganyira oba Deodorant aliganyira abadde headmaster wa SMAC butongole office yagiwaddeyo mu nnaku ennyingi naye wakyaliwo okusika omuguwa wakati wa Minister of Education nga mulimu influence ya Janet kubanga Museveni ayagala influence nnyo kubanga amasomero gonna amanene mu Uganda agayinamu omukono nga yawa orders so mutongole njala basa lutinga mu naba comrades abakoze omulimu gw'okufuutula brother Deodorant aliganyira nga nabugisi mufungize yawonya kubanga nadde ngenda mu kuba live yabadde ajja kuyita ne jjajjaawe so bw'atyo ali ku faamu ye side zeeyo gye yagenda mu kyalo gyali mu kulunda obukoko n'obuzibwe n'obute obwamuwala mu Muhoozi Kanyirugaba ng'agenda akola programs ezo nga bwe ziri naye nga yoyo ku SMAC temukyasubira nti akyaliyo kubanga ye yabinyise dda mu nsuwa n'avaayo kale naawe ovuddewo tugenze mu maaso najja ne tubagamba wano ku nsonga z'ekitongole ky'ennyonyi ya Uganda ekegyebaziza ne baga nti ennyonyi tesobola kukola dda emyaka egiwera 5 nga tennagwa muganda oza Lumbuye anywa nnyo taaba maama nze sinywa kitamiiza kyo muyita Coca-Cola n'amazzi nga mulowooza nsaaga bw'otongerera essaawa zino okusinziira ku mpuuna amalungu zange ekitongole kino kireka kyanywedde ku Nairo ne kigattamu ne bbiya bweppo ne Carlsberg kiri mu kutagala mu nnaku zino enkulu wetunaamalirako okutuuka mu bajeti y'omwaka ogujja mbalayirira bajja kubatadde supplementary budget nga baagala kwongera mu kitongole kino wetwogerera essaawa zino ekitongole kino eri abo munda baga nti batu kitunde oba tuwulire gwa ekitongole kyagwa okumanya Museveni musajja mubi eno kampuni ye ne famire ye naye sente bakosa za muwa musolo ate naddira abantu abali unprofessional bakwasa ekitongole kiddukanya kati buno obuzibu buvudde ekiseera kigenda tuuka nga Uganda Airlines tesobola kusasula bakozi very soon kigenda kujja nga Uganda Airlines tena series ziteeka mafuta ennyonyi zigitambuza kigenda kujja temwewunya abaga nti Uganda Airlines ekola pusinze very soon naye mulindeko bagade mbasa bagenda teeka supplementary budget mbongera mu nnyonyi era temwewunya nga bagikubye mu court basapula bagisaplyinga ebintu bikozesebwa nga company kubanga egenda okumanya omusajja ono muya bwe baleeta muwala we ono gwe yagamba mbu yasoma ng'ate yasoma kwala matawulo mu hoteri n'asoma na kubuulirira abantu nti ye CEO mu
okulu Ssenyonyi namuyisaamu amadinisa ge namuyisaamu ebibuuzo twagenda omuzula nga alimu ebituli alimu amatafali ge kajansi Museveni kiyakola nakola obukola omuntu ola munsize Bulaya bamuteekeko mu awards engule bamutwalako ne bamutwalako musa obaludda wa mu awards mu yasinze okuba nti yaddukanye ekitongole ky'ennyonyi mu Africa yonna ne tugamba oke betumanyi mu bigula buguzi award muzigula ne tukatujja kulinda results njala bategeeza banyabo ne basebo official very soon mugenda kulanga Uganda Airlines through Ministry of Works and Transport batadde supplementary budget nga bagala sente either of facilitating ejirebeerawo ekibo kiba kiganga sente ziriwo mugenda kuwulira abakozi tebabasasudde obanga ekitongole bakitunda oba kigadde ku bintu biri mu birinde kano muri kasalayo mugo omusajja abyogera nenga binono byera nti yoseri ng'akyafutubadde ku Uganda emikisa gyamugwako takyasobola kutambuza kintu n'ekimu wadde ekintu bw'ekimu nsi kubanga ekisooka ayagala nnyo abantu abagamba yesissa nanemubuuza why oba when oba what tabagala yayagala abategeerere ye kennyini ali unstable mu ndowooza ye kati bwabanga tayagala muntu amutegeera that's what tetulina governor tetulina buli kimu kifu kati wali tosuubira Museveni kuteekawo professional muntu yenna kuddukanya Uganda Airlines ng'alinawo bamutuula ki kubanga mutuula ki bwalina kukozesa okukola ebintu ebyo kati muri kasalayo baddiramu mugenda kulya nga Uganda Airlines through Ministry of Works and Transport batadde supplementary budget nga bagala sente okwongera mu Uganda Airlines ekyo kimu ekyokubiri mugenda kuwulira nga Uganda Air tekyalina mafuta geteeka mu nnyonyi ebibiri mugenda kuwulira ng'abakozi babanja sente ebisatu mugenda kuwulira nga basupplier babanja sente empya n'enkadde oba sina kindi nga bagitunze bwe bate bagitunze ejja kuggalawo muli kajjayo naye nga zonna sente zamuwa musolo mubitegedde kati mutegedde bulungi nnyo nti tewali kintu kisobola genda mu Uganda nti kigenda kukola under this regime kubanga bonna bayika windows endowooza yeemu abakozi abamu bali grounded already tebafunyira misaala during festive season enyonyi kennyini n'amafuta gagitambuza tegaliiwo insurance companies zibanja buli kimu kibanja kati mutegedde bulungi nnyo kyo kigenda mu maaso mu Uganda kati ndowooza sameka uddenga budduka okay kanfundikire na kino ndowooza tunadda ku Lwokutaano alright abana Uganda mwenna mbalamusizaako mwenna nganfundikire na lino njala kutwala mukisa guno okubategeeza bwenti era njala kusooka kwebaza nnyo Mukama Katonda na Mugereka Ddunda atuwadde obulamu ebbanga lino okubanga wetuli buno obubaka bwange njala mu Busalemu busindikire empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Oranje Mwenda Mutebi w'okubiri wonna wooli akatambi kano nsaba kakutuukeko era nsaba kukuluma kutu okuloopera abantu bano wammanga abalwanyi obwezingirire okuba nti okuva mu 2018 2019 n'okutuuka olwaliro nga enkuyege zikyakubira endulu ngenda bakuloopera ssebo taata waffe otegere baani abalwanyi entalo zo gy'otabeera kubanga ffe omulimu gwaffe tugukoze nga tulwanyisa ensimbi empya n'enkadde eziringa obugulu bw'eggongolo nga tulwanyisa TV za Uganda weapon radio n'ennyini eziri mu bizimbe byo gamba ng'eno TV gye bayita BBS telefayina eriko abakozi abayika windows abakozi ba Buganda edda bayambalanga ne balekaanekana bano abajja abatulaga ebitundu by'ebyama n'abalala bajja nga bo ebyokwogera tebabirina tuzze ku radio kwasigalako bantu abatakyalina kye basobola kugamba ggwanga kujjako okuwaana obuwanyi n'okudefendinga Charles Peter Mayiga buno obubaka njagala bukutuukeko mu buwombeefu Ssaabasajja Kabaka Lwale Mwenda Mutebi w'okubiri mutabani wa Luwenda Muteesa Ssaabasajja Ssebo Kabaka asaba kuloopera n'okuluma kutu abazaanawo bano abalwanyi obwezingirire okumala emyaka 5 bweddu nga balwanira obulamu bwo era tusaba Mukama Katonda akuwa obulamu osobola okuyingira mu mwaka omulala osobola okuwangala ku Uganda empya abantu bano mulimu ab'ebika bingi nga njala osooka okubebaza bonna abalwanidde ku social media abataddemu ensimbi na buli kimu okulatulwana regimu n'abampembe abali emmengo mu nsonga zonna abantu bano mulimu abali mu comment section abakomentinga bannange mubalinyo mubalire ddala bano bawandika message ezitokomokanga omugambo nga balwana entalo ekiro n'emisana okulwanyisa akabinja ka Museveni n'akamayiga ku social media mulimu abakola post
ku social media kwonna ku TikTok ku Facebook ne ku Twitter basajja bo n'abazaana gye bali eriyo basajja bo abagenda ne demonstrating okwetola ensi yonna mu America mu Bungereza n'ensi endala bakola omulimu gw'amaanyi nnyo eriyo akabinja ke bayita Namwatulira ko nga kali ku TikTok tekaagala kumanya ani kano mu kusiiwuka empisa nga kakulwanira tekali akakwatira nsawo Ssaabasajja Kabaka njala okutegeeza abantu abo gye bali nange sibamanyi neje mba mpita ayiteyo nga boogera ku linnya lyo bano bafumula buli muntu yenna nga nina bugisimu fungize akabinja ako nako gye kali kati mbutongole njala kubaza abantu bano bwammanga buli awulira erinnya lye manya nti omulimu gw'okoze gubadde munene nnyo tekibadde kyangu nnyo okwawula ensonga za Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe mu byobufuzi naye era tufunye okusomozebwa kw'amaanyi nnyo mu bantu bano mu bantu abasobodde nnyo okuba batulima empindi ku mabega olw'okuba tukola emirimu gino mwenna njala bategeeza embeera ya Ssaabasajja kuba nti waali mmwe kennyini benjogeddeko ne bengenda okusoma wano wansi ngero okubaza mwenda besobola kwogerako mu ngeri yonna esoboka nti mubali nnyo kulwana entalo ezo ntandise bwe nti nze nganze omuntu erinnya lyange sigenda disoma kubanga kinkakatako naye abantu abangobera n'abajja mulimu guno nga muwadde feesi zammwe n'obulamu bwammwe bengenda okusoma ntandise bwe nti Ssaabasajja Kabaka njala kwanjulira musajja wo omunyankole gwe bayita ASP William Asiimwe alwanye entalo njala kwanjulira musajja wo gwe bayita Kojja Omugezi alwanye entalo njala kwanjulira musajja gwe bayita Self Nervous oyo naye alwanye entalo njala kwanjulira omuzaana wo ate nga mwana w'abanyoko gwe bayita mukyala Sara Kamulali oyo naye alwanye entalo njala kwanjulira musajja wo gwe bayita Masaba Faustin ono musajja wanjala naye musajja mugisu weeyo muli wa Malewa musajja alwanye entalo ezitamukwatako yandibadde akwata ku bintu by'abagisu naye ogenda omulaba enkya eggulu ng'alwana entalo z'Obwakabaka bwa Buganda ng'ate alwanira gwe ssebo Ssaabasajja Kabaka kuliko musajja wo Miransanafu Katongole Julius ono naye akeera enkya n'atuyana ng'aliko olubaale we waabwe ono naye alwanye entalo kuliko omuzaana wo Ninsiima Gift ono asibuka amaserengeta ga Buganda mukyala Munyankole akeera ku makya mukyala wattu gyali yonna gy'akeera okunoonya obuuma naye n'adda ku nsonga za Buganda n'ensonga z'obugagga bwa Nkole nazo n'azoogerako kuliko omuzaana wo Olivia Katende ono naye buli lunaku tassa mukono gy'obeera nti bamutuma nsonga za Buganda kuliko musajja wo Pato Uganda omuntu wa wansi ono naye talwanye naye asikuka naye talwanye naye asukula nkonge mu kkubo kuliko omuzaana wo Nusifa Nakato naye waali awo naye talwanye entalo asula atudde kuliko omusajja wo Enkwatangabo Self Nervous oyo naye gyali musajja naye Enkwatangabo kuliko Omubejja Nasuuna ono Hawa ye asinzira eyo Dubai naye talwanye entalo asula mpereerwe kuliko oba mukazi oba musajja amanyidde nga kakolege Sudan oba mukazi oba musajja Katonda yamanyi ono naye gyalwanira yonna Katonda gyali tuliko omuzaana gwe bayita Kansiime Rita ono naye mukyala asibuka wa muganda wo mu Bwakabaka bw'obugabo bwa Nkole naye kwali ku mutimbagano okwo Kansiime Rita abeera ku TikTok okwo afukumuka ebigambo oyinza okulowooza nti mwana Buganda kuliko omukyala omuzaana wo gwe bayita Sarake Official ono naye talwanye entalo asula mpigi kuliko omuzaana wo amannya yeyita Hade wa Lumbuye ono naye talwanye yate bw'omunyiiza ennyo ayinza n'okukuliisa by'otategedde kuliko musajja wo bayita Kuteesa owa Kunga Uganda Online TV ono naye acakalire ku TikTok kuliko ono yesimanyi wa mukazi wa musajja gwe bayita Elizabeth Odoa ono mukulwana alabika alina n'ennyondo bw'aba musajja zaala abaana nga bakufaanana aba mukazi noonya omusajja ofumbire otuzaalira abaana abalinga ggwe ono mukulwana entalo tali yamukwatira nsimbi teri yamukwatira nsawo kuliko omuzaana wo omukonjo gwe bayita Bbiira mukonjo ono mukyala mukambwe ennyo ku nsonga z'obukonjo ne ku nsonga za Buganda tayagala kumanya kuliko omuzaana wo Ndalule mwogeza Ddembe ono atera nnyo okubeera ku mukutu gwa guli ogwakajube Fred 2 ono talwanye naye asula mpigi kuliko omusajja wo Nkwatangabo Kabuye Boston n'ekibinja kye abali mu America kuliko omusajja wo Nsubuga Massachusetts naye ali mu America oyenda talwanye asula mpigi kuliko era omuzaana wo
Manya gokka gemanyiko ga jina era ne yali mu kibinja kino wepo n'abazaana bo n'abasajja bali mu America abakeera ku macha mu titi ne batandika okulwana entalo zo gyotali ninga ate balwanye lutalo okututuusawo tekibadde kyangu nnyo Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda omukyali empeke omukyali mu abalina empeke emera butyo mulimu n'abambejja abalangira n'abambejja abakyali mu empeke emera abalwanye entalo zo zotamanyi abo bensobodde okumenyako mu banje nnyo abakoze emirimu mu kusomoozebwa okungi n'okuvumibwa so no njagadde okusoma abantu abo mu mwaka guno gagugwako nti etasiima ebulajuwa nze nganze omuntu mbasiimye n'empisa obubaka buno oba bulituuka ku mpologoma oba disimanyi nenga njagadde omuntu yenna ali ategeere nti olutalo luno si nze ndulwanye nze mbadde campus director oba akasaale akalaga endagiriro y'entambula y'ensinga bw'etambula naye abantu olw'obuvunaanyizibwa n'okwagala eri ensi yaabwe n'okuba nti Obuganda bukuŋŋaanya buli muntu yenna y'ensonga lwaki abantu bano beenyigira mu lutalo luno nga tewali gwe basasudde entalo tuzirwanye era tukyazirwanira ddala Ssaabasajja siima abantu bala akatabi kano bwekaka kutuuseeko abamu si Baganda abamu Baganda naye nga balwanye entalo va omwange muno mulimu okutuvuma abalala bafiiriddwa emirimu bafiiriddwa obufumbo olw'okuba titwasobola mu bwo Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti teri telefayina mu Uganda kebere radio esobodde kwogera ku nsonga zo okujjako omulimu gwe bakoze kwe kufoojinga amaloboozi go n'okufoojinga obubaka bo n'ababaluwa nga bagateeka ku social media okugezaako tulwanyisa ku biki bye twogera naye bigenda okukomekkereza ng'obudde bwetoolodde nga buli omu ayogedde ekigambo kino ate yakyogedde mu kyamu ng'ate akabinja kano keekusomedde ak'abantu bano be bakoze omulimu omutuufu so mwenna mbebaza okuba nti mukingiriza obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga ne Katonda tukulembedde okuba nti mukoze ensonga zino sisobola kubanga nvudde waggulu wa ne sseebaza bannayuganda mwenna bali mu diaspora abasirise nenga mukyasobola okusindika obuma eri ba foot soldiers bonna Ssaabasajja Kabaka era njala kukuloopera eri gwe obulamu bwo nti n'abasajja bo n'abazaana be tuyita ba foot soldiers ab'enkyukakyuka nabo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo mbadde nagwe nerabidde naye kabadde kakodyo mwanyina Sharon wa Bobby ono nno simanyi ggwanga ly'ettuufu naye nga si mukyala Muganda ono naye tayagala kumanya era bw'oba omuntu wakwogerako ayinza omuntu olanga nabwe gisimufungize so mwanyina foyo gyali era naye si mulwanyi mulwadde Ssaabasajja Kabaka bensobodde okumenyera kwepo nabo bonna bali mu diaspora abasirise ne nga bakola ensonga zino mwenda beekalakasiza ku lwa Ssaabasajja Kabaka tekibadde kyangu okuba nti asukka omwaka guno boguyingiramu ng'akyaliwo mulamu mu kino kyonna nja kwebaza Katonda abakozesezza okuba nti mukoze omulimu guno mu kusoomoozebwa okuvumibwa n'okunyoomebwa naye ate mumufudde Ssaabasajja Kabaka kyali kubanga ne TV ezisudde mu kizimbe ekikye tezimwogerako okujjako musiige ettomi mwene mulwana entalo ne muziggusa ku lwa Katonda n'ensi yange kingiriza Ssaabasajja Kabaka kingiriza bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka n'abaagala Obwakabaka bwa Buganda sigenda kubeera mwogezi wa lunaku okujjako kufundikira okwebaza abantu mwenna ne besogeddeko munaasonyiwa nenga bampi gemanye genda sobola okulikolinga keri abantu bangi abalwana entalo besimanyi kubanga social media bagikwata mutosobola kumanya nti onayogedde ki bwala oyogedde ki oba okumufollowinga n'okumunoonyerezaako nenga bano abantu benjogeddeko balwanye entalo mpitirivu nnyo mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okubeza obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'akyali okubanga mission yali tasobola kusukka mwaka guno naye mbanga mulwanye entalo n'abavuma mufiiriddwa emirimu mufiiriddwa amaka naye mbanga mukoze emirimu gino gyonna I salute you comrades mwenna mwe bali nnyo mubalire ddala nze sisobola kwebaza bulamu bwange kubanga nabusaddaaka kulwa bajjajja bange abaasookawo abaakola emirimu gye gimu newankubadde tewaliwo social media balwanirira nnyo Buganda mwenna abazaana abalangira n'abambejja basaaba ne bannaava namwe abakola omulimu ogw'enjawulo okutaasa Ssaabasajja Kabaka ndoza mukitegedde social media kyetegeeza nekyesobola okukola oli taddangamu kulya ssente mu tonna kyosobola kukola ku social media you can n'abalala musobola mukama 10 ampeera okay badde ndabidde muganda wange Piti Edere Stab nawe badde nkwera manyi Windows zigira nezira nga ziko speed Piti Edere Stab muganda wange webali nyemirimu gyokola webali kulwana ntalo za Kabaka webali kulwana ntalo za president webali kulwana ntalo za struggle webali kulwana ntalo manyi nti embeera gyoyitamu si nnungi olw'okusomoozebwa naye wali kulwana nnyo ntalo so mutegedde bulungi nnyo ekintu kyetulwanyisa nti kinene nnyo so Piti Edere Stab okukusembya akabadde kakodyo muganda mumanyi nti omutwe gwange okola gulimu ebintu bingi nnyo besimenye nga namukola omulimu gwe gumu I salute you kubanga bw'obanga obadde okola omulimu gwe gumu osobola okujja mu kabokisi ka lwe nadda ku Sande nja kuba olunaku lulala nja kuba nkola ki nsobola okwogera erinnya lyo
nebe nsobola okumenyako kale nga nfundikira Crocktown week eno lunaku okwosencha ngenda kudede program egalawo omwaka sigenda kwogera kigambo neki ngenda kutte essimu buli omu oyogere ekikulumye oba kyoyagala okwogera yegenda okubeera sample ya video program mpya gye nabagamba ku Lwokutaano lwengenda okukola program eyo nga okugezesa ekinaabera omwaka ogujja ngenda gigula omutongole ku Friday ngenda ba omukisa mukuba amasimu mwogere buli kimu buli omu yeche ngenda kikola just okuba nti twetegekera omwaka ogujja bannange mukama abankomera takomera mpera mwe bali kukola mirimu ejo beso mbesinye besimenye bannaye njabba menye olunaku olulala si mutima mbi bobo de tulina butono mukama bankomere